Lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 4 mwezi gwa kusatu mwaka 2024 katusuubire bwakedde bulungi era nga namwe gye muli bulungi gigenda gitya gyonna gye mutuusaako engalo yasanafe we tulinnya obutereevu mukulikeeyo mu wiikendi ababaddeko mu kujaguza okw'enjawulo ababaddeko mu zi birthdays parties baby showers ababadde mu zi weddings introduction byonna naye nga tubaaniriza wano eno tubagamba nti mwebale kuba naffe mwebale kutambula naffe gwe wenna osobodde okuba nga osubscribinga ku channel yaffe okola kyamwanyi nnyo era tukwebaza nesekwebaza yenna nti webale kutwagala tulina bingi nnyo bye tutunuulidde olunaku olwaleero naye nga ensonga nnyingi nnyo ezikyali ku mmeeza era nga ezikyatambula mu maaso ezikyalanda era nga zitweyongedde okuba nga tutunuulira bagamba nti munange si kirungi ate okutandika ensonga ate n'ogireka mu kkubo ng'ehanginga tulina okuba nga tugifolowinga mpaka nga tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaalwo tukyali tutatunuulidde ebintu bya former leader of opposition mu parliament omukulu Mathias Mpuuga era nno abantu bangi nnyo abakyeyongera okuba nga boogera ku nsonga enyo oba nga bakubaganya empawa ku nsonga eno eri mu maaso ndabye omukulu Bajjo event omusajja ono at times abeera controversial nnyo era oluusi abantu abasinga tebamutwala serious naye yagambye mbu talina gwagenda kuttirako ku liiso agambye bonna basobya agambye omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti naawe oli musobya era sigenda kuttirako ku liiso nina okuba nga nkubuulira amazima otegeere nti sometimes wetusirika nti munange tuba ebintu tubiraba naye nga tubisirikira nti naye naawe oli musobya nti yadde obulaminga Mathias Mpuuga nono naye gwagambye nti naye tagenda kumuttirako ku liiso ajja kuba nga amubuulira ekiriwo twalabye omukulu ono Rogers Mulindwa ye yagambye ab'opposition nti muyigireko omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti era gy'ali essaawa eno aba asekera mu kikonde bwe muvaayo ne mweyuzayuza bwe mutyo aba abasekerera nnyo nti omusajja oyo alina engeri gy'akolamu ebintu bye diplomatically nti era mbu mwandibaddemu muyigirako mbu omusajja oyo ne wabaawo ekintu mbu muzze mubiraba obudde obusinga mu NRM mbu abantu ne bacomplaininga ate akola ebikyamu gwe bakola bwe bati nti omusajja oyo akwata ebintu mu ngeri ye mbu tamala geegobaako bantu nti amanyi nti mu bintu bino ebyasitwaga oba mu bintu by'obufuzi buli omu oba omwetaaga ate mbu kibi nnyo okuddira omuntu abadde mukwano gwo n'onfuula omulabe wo kibi nnyo omuntu okuddira omuntu w'omu nnyumba yo n'omufuula omulabe wo mbu ekyo kiba kibi nnyo mbu kubanga omuntu oyo aba akumanyi in and out omuntu oyo aba ategeera buli kimu in and out mbu omuntu oyo aba yeetaaga kumukuumirako eriiso jjogi so aba yeetaaga kubanga omuleka around with you mbu kyeva olaba Museveni tamala gavaayo n'akola ensobi bw'etyo mbu kyeva olaba Museveni tamala gavaayo n'ayabya omuntu we bw'atyo mu lujjudde lw'abantu mbu kyeva olaba Museveni aludde mbu babadde example mbu mujjukire ebiseera ebyo waliwo aba-MP be bayitako ba rebel MPs mbu bana NRM ne batuuka okwekalakaasa ne bagamba tubagobye mu kibiina bigambo bya Rogers Mulindwa ne bagamba tubagobye mu kibiina mbu naye ate Museveni yabasembezanga lwaki mbu sikakugamba nti be baali nnyo nti bw'abeegobako nti tajja kufuna kalulumbu nedda yali alina kyalengera yamanya abantu bano abeetaaga so mbu abakulu bano bannuupo mbu bandibadde batunuulira ekintu ekyo n'alabye omukulu Kagabo Twaha oyo nga memba wa parliament ziti Bukoto South ye yavuddeyo n'agamba nti opposition terifuga Uganda
Mbwera mbu wetuuka mu Nuupu, mbu Nuupu balina engeri gye beetwalamu, mbu baagala nnyo ekintu ky'okwemulisa, mbu baagala nnyo obutaala, mbu baagala nnyo okukola amawulire, mbu ekyo kye kintu ekibalimu. Baagala mbu basigale nga batrendinga, mbu kyova olaba n'akantu akatono mbu beefuula abamanyi nnyo. Mbu ebyobufuzi tebikola bwe bityo, mbu ebyobufuzi byetaaga okukwata empola, mbu ebyobufuzi byetaaga okuba nga buli omu awuliriza munne, mbu ebyobufuzi byetaaga okutuula ku round table ne musoloovinga ekintu, si kusombo okutwala omulise okole amawulire mbu ku TV okole mbu trendinge. Ebyo si bigambo byange munnange. Omwami oyo gwenjogeddeko oyo simanyi twaha kagabo, yajjira ku kadi ya umbrella, buli omu akimanyi, naye ate olwamala ebintu bye nga birimu amakoona, ebintu bye nga tebitegerekeka bulungi, ebintu bye kwegamba nga mulimu ebituli. Bagenda okusanga ng'omusajja wa ttiimu eri endala era yalaba kimulidde, n'avaayo naye n'aba ng'atandika okuba nga yeekalakaasa, ate biki, ate manya bikoze bitya, bintu byaliwo ebityo. Naye munnange bagamba nti mbu bayigire ku mukulu Yoweri Kaguta Museveni, mbu omusajja oyo mbu yadde ayina bintu bye ebitategerekeka, naye mbu amanyi okuhandolinga ekintu kye bayita politics ne politician. Amanyi mbu okuhandolinga bamembazi ba famire ye, azini kyentegeeza ba NRM, mbu alina engeri gy'ababikkirira n'olutalo ne luba luyise nga sayidi endala yegguzeewo olutalo oba yegguddewo olutalo, mbu alina engeri gy'amanyi okuba nga ahandolingamu n'okubikkirira bamembazi be, n'okubikkirira mbu pate ye kwegamba n'abihandolinga mu ngeri eri diplomatic. So kye bagamba nti ne opposition yandibadde eyigira ku ki? Ku Museveni. Yadde bo bagamba nti ffe tulina okubeera beerufu, tulina okuba nga ensonga tuzanja, tulina okuba nga tuteekawo obwenkanya, ate tulina okuba nga tugobera values eza pate yaffe. Munnange nkugambye ffe we tuli nnyo tujja kuba nga tubireeta, era tujja kuba nga tukwongera tutegeere, tweyongere okuba nga tumanya bigenda bitya, biggwa bitya. Nalabye abagambye nti munnange mbu omusajja ono mpoga, mbu tebajja mumusobola. Mbu omusajja oyo ali diplomatic nnyo, era mbu omwami oyo alina experience mu bintu byakola, ate era mbu asooka byekenneenya, mbu tamala gaggwamu, aba amanyi ekinaddirira era amanyi n'engeri gy'agenda okuba nga yedifendingamu. Munnange si bigambo byange, ninze mbagamba kimu nti mweyongere okuba nga musubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okuba nga oleka comment yo. Tukyeyongera era nga nkugambye nti gwe tulakalira nnyo, era amawulire nze ngayina mu bungi nnyo nja kuba nga ngakuleetera, tovaawo.